this one. Mulukungana luno abamawulire nga Electoral Commission etangaza oba etegeeza eggwanga biki ebigenda mu maaso. Twagala okwebaza Abannayuganda bonna, ebibiina by'obufuzi, ebibiina bya nakyewa, ebitongole by'okwerinda na buli omu ayenyegidde mu programs ezibadde zitambula. Ekigendera okuyita olukungaana luno olwana bamawulire kwe kutegeeza ku nkyukakyuka ezimu kakiiko k'ebyekulonda kezikozeewo mu program y'okulonda kwa bonna kwa 2026. Ekisooka olunaku ez'okwewandiisa abo bonna bagenda kwesimbawo ku bwa president okusinziira ku program oba enteekateeka gye twafulumya. Twali tutaddewo ennaku nga 23 omwezi gwa 10 omwaka guno. Abo bonna bagenda kwesimba ku kifo ky'obwa president babajja okweyanjula oba okubeera nominated. Naye kati tukyusiizaamu ne tugamba nti ennaku ezo zijja kubeera ennaku 23 ennaku 24 omwezi ogw'omwenda. Abo bonna bagenda kwesimba ku kifo oba omwanya gwa president mujja kwewandiisa oba mujja kubeera nominated ng'ennaku 23 na 24 omwezi ogw'omwenda. Ne twongera n'okujjukiza oba kattiriza Bannayuganda nti ebifo ebirala abantu bagenda kwesimbawo mu bifo ebirala nga abagenda kwesimba mu bifo bya gavumenti z'ebitundu oba local governments. Ennaku z'okwewandiisa oba nomination dates zijja kubeera ng'ennaku 3, bajja kutandika ennaku 3 okutuukira ddala ennaku 12 olunaku 12 omwezi gw'omwenda. 3 buli lunaku mpaka 12 omwezi gw'omwenda. Abagenda kwesimbawo ku kifo kwa member of parliament, ebifo bya ba member of parliament bajja kwesimbawo, bajja kuwandiikibwa ng'ennaku 16 okutuukira ddala 17 omwezi gw'omwenda. Nga bwe nnyonnyodde abagenda kwesimbawo ku bifo bya president, kifo kya president ennaku 23 24 omwezi gw'omwenda. Abagenda kwesimbawo ku bifo bya special interest groups mu bifo bya gavumenti z'ebitundu ennaku 8 okutuukira ddala ennaku 12 omwezi gwe12 omwezi ogusembayo mu mwaka. Campaigns abagenda kwesimbawo ku bwa president, campaigns zigenda okutandika ennaku 4 omwezi gwe10 zikomekerezebwe ennaku 12 omwezi gw'olubereberye bwa January omwaka gwa 2026. Abagenda kwesimbawo mu bifo bya parliament, campaigns zigenda kutandika ennaku 23 omwezi gw'omwenda zikomekerezebwe ennaku 12 mu mwezi gw'olubereberye bwa January. Ate campaigns zabagenda kwesimbawo mu myanya bifo bya local government oba gavumenti z'ebitundu, campaigns zigenda kubeera ng'ennaku 13 zigenda kutandika ennaku 13 omwezi gw'omwenda nga zikomekerezeddwa ennaku 12 omwezi gw'olubereberye oba January 2026. Ate ennaku z'okuteera kalulu z'okukuba kalulu zigenda okubeerawo oba okulonda zijja kubeerawo nga wakati ennaku 12 omwezi gwa January mpaka ennaku 9 omwezi gwa February oba omwezi gw'ekubiri. Mu biseera ebyo okulonda ku president, ba member of parliament, bakulembeza gavumenti z'ebitundu, ba special interest groups mu parliament wonna byonna bigenda kubeerawo wakati w'ennaku 12 na omwezi ogwa January omwezi gw'okumwezi. Now twagala okutegeeza abantu bonna mu ggwanga naddala bagenda kwesimbawo ng'etteeka ligamba bw'oyagala kwesimba ku kifo ky'obwa president olina okufuna abawagizi abatali wansi wa 10 mu buli district 97 ez'omu ggwanga
district endamu musanvu nga buli district olina okufunayo abawagizi abatali wansi wa 10 tugambe 10 naye nga balonzi tomala gafuna mwana wa primary mwana wa nursery nedda nti muwagizi wo olina okufuna aba supporters oba abawagizi abalonzi era bwe tuweereza amannya ago wano tugenda gekenenya gonna okusinziira ku register yetuyina yabalonzi bwe tunasanga nti muntu wotaddemu si mulonzi nga tumusazaamu kiba kitegeeza nti totuukiriza kwota teeka lyegamba olina okutuukiriza buli district tegeeza abannayuganda oba bonna baagala okwesimbawo bwe banaweebwa empapula zibalina okutambuza mu byalo oba mu districts okufuna emikono n'amannya na signature oba signature y'emikono nini namba ez'abo bonna bagenda obawagira. Twagala n'okutangaaza ku ebikwata ku obuyigirize bwe bagenda kwesimbawo kubanga wabaddewo confusion oba mu Luganda kintu etya obutategeera kiki ddala kyetaagisa. Etteeka ligamba nti bw'oba oyagala kwesimbawo ku kifo wa president oba member of parliament oba district chairperson olina kubeera n'obuyigirize obutali wansi wa A level oba senior 6 oba n'okweyongerayo waggulu naye obutali wansi wa A level. Naye kakati etteeka ligamba bw'obanga obuyigirize bwo wabufunire bweru wa Uganda oba wafuna A level wagisomere bweru wa Uganda oba degree wagifunire bweru wa Uganda empapula zo olina ozitwala mu kitongole kibayita National Council for Education kyekirina okukakasa nti A level gyewafuna oba Kenya oba na degree nti byenkanankana ne standard zaffe wano eziriwo wano. Naye bw'obanga tolina A level naye wasoma bu certificate oba na qualifications endala ng'ogamba nti zino zenkanankana na A level oba standard ya A level mu Uganda olina ozitwala mu National Council for Education yeyina okukakasa nti ddala certificates oba obuyigirize bw'olina bwenkanankana na A level eya Uganda oba busukamu mu A level ya Uganda. Kati National Council for Education erina okuweereza certificate oba olupapula olukakasa nti ddala olina obuyigirize obwetaagisa kusinziira mu buyigirize bwaffe bwa Uganda obukukkiriza kwesimbawo. Ekyokusatu ne tugamba nti bw'omala kufuna certificate eyo ekakasa obuyigirize bwe kuva mu National Council for Education etteeka ligamba nti olina giweereza mu kakiiko k'ebyekulonda nga wabulayo emyezi ng'ebiri nga tetunatuuka ku lunaku lw'okwewandiisa oba lwa nomination. Ekyokusatu bw'obanga wafuna degree bw'oba wafuna certificates okuva ebweru wa Uganda nga tolina A level ya Uganda oba wafuna degree ebweru wa Uganda still obu certificates oba diplomas wafuna ebweru wa Uganda zitwale mu National Council for Education yeyina okukakasa nti certificates ezo oba diplomas olina okuva ebweru wa Uganda ddala zenkanankana na standard yaffe A level wano ya Uganda oba zisukako. Netwongera okukatiriza nti abantu si bonna abeetaagisa genda mu National Council for Education. Kyokulabirako abantu abalina A level ya Uganda oba degree esingako A level wagisomera mu Uganda tekyetaaga ogende mu National Council for Education okuwa ebbaluwa oba ekiwandiiko kyonna nedda. Bw'oba wafuna obuyigirize bwo businga ku A level ya Uganda oba olina degree oba masters oba ki tekyetaagisa ogenda mu National Council for Higher Education okakasa empapula zo. Ekyokusatu bw'obanga olina empapula oba obuyigirize bwo nga wabufuna mu university eyayitibwanga University of East Africa emabegako oba ne
ebifo ebyobuyigirizwa institutions ezali zikwatagana University of East Africa tikyetaagisa ogende mu National Council for Education oba tikyetaagisa oleete empapula zo mu kakiiko k'ebyokulonda. Bw'oba olina empapula ezaafunibwa mu Uganda nga ntuufu za A-level oba degree, lindirira ku lunaku lw'okwewandiisa ozitwale ku nomination center ozigate ku bimu byetaagisa ng'ogenda kubeera okwewandiisa ng'ofuuke candidate. Twagala okwebaza bonna aba stakeholders oba beenyigidde mu program z'okawofu babaddewo mu kutambuza okulonda kuno. Twagala okwebaza namwe abamawulire abadde bategeeza eggwanga biki ebigenda mu maaso. Era njagala kwebaza ebibiina by'obufuzi ebibadde ne program obimaliriza oba bikyagenda mu maaso n'okuteekako programu zaabwe okusunsulamu ani agenda okukwata ebendera nga tetunatuuka ku nominations. Naye tubasaba twabaayo endowulito zonna okwemulugunya kwonna nga kuvudde mu kulonda okubaddewo endowulito ezo ebibiina by'obufuzi tubasaba muzimalirize mangu nga tetunatuuka ku nomination days. Kubanga nga 21 twafuna obuzibu nga endowulito z'ebibiina by'obufuzi bimu zayingira mu programu yaffe ne tugenda mu nominations ng'ebibiina tebinnasalawo ddala ani akutte bendera y'ekibiina. Naye kituukiriza nti omulundi guno engeri gye bakoze primaries zaabwe obudde nga bukyali twanaba endowulito zonna obutakkirizigana bonna bagenda obumaliriza mu budde. Twagala n'okwebaza aba special interest groups abeenyigidde mu programu ezo. Sofa kati wetwogerera kati twamaze kulonda ku bukiiko bw'ebyalo, twamaze okulonda ku bukiiko bw'emiruka. Olunaku olwokusatu twabadde n'okulonda kwa baliko bulemu ku bukiiko bw'egombolola oba town council oba division. Olwaleero tulina okulonda kw'abavubuka ku bukiiko obwa gombolola town council oba division. Ekisembayo njagala kwongera okukubiriza Bannayuganda ffenna titukuume emirembe, twewale mivuyo, twewale okuyiwa omusaayi, twewale okutangana. Ebibaddewo mu kulonda ku ebibiina ebimu bibadde tebisanyusa naddala mu biseera bya campaigns. Abantu baafa, bantu baakubagana, bantu bayonoona ebintu byabwe. Bannange ekyo tekirina kyekyongera ku nkulaakulana ya demokolasiya mu ggwanga lyaffe. Batwagala eggwanga lyaffe lisigale nga ly'emirembe mu biseera by'okulonda. Ffenna tutambulire mu mateeka, tugoberere amateeka, ate tubeere n'obuntu bulamu. Okulonda si yenkomerero y'eggwanga lino oba si yenkomerero y'obulamu bwo. Tujja kusigala nga tuli Bannayuganda nga tweyagaliza mu ggwanga lyaffe naye nga tweyagala nga tumulimu emirembe n'obwenkanya. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ku bibuuzo nti waliwo ebibiina byagamba nti abo bonna abanaaba tebayiseemu mu kalulu k'ebibiina by'obufuzi tebajja kukkirizibwa kwesimba bwana munigina. Okuwabula kwaffe nga kakiiko tugamba nti ebikkirizibwa okukolebwa abamemba b'ebibiina by'obufuzi oba bitakkirizibwa bisinziira mu mateeka, ssemateeka n'amateeka agali okukwata ku byokulonda. Now etteeka erikkiriza okwesimbawo kwa bamunigina liri mu constitution oba ssemateeka wa Uganda. N'ekyo tukubiriza ebibiina by'obufuzi tumba mugamba abamembazi bammwe nti kino kikkirizibwa kino tekikkirizibwa, musinziire ku mateeka galiwo. Ebyokulonda Bannayuganda abali ebweru n'abasibe tugamba nti buli ekintu kyonna commission kyetambuza kikwata ku kulonda. Program yonna tulina okuteekawo ekwata ku kulonda esinziiro mu mateeka. Amateeka nga agaliwo kakano ku kiseera kino teganateekawo enkola etukkiriza okuteekawo polling stations munda mukomera oba okukkiriza abagenda kwesimbawo ogenda omunda okuba campaign mukomera tekikkirizibwa. Mujjukire nti wetwogerera kati ebitongole byonna
obe ebitongole byonna obe ekifo kyonna ekiriko engeri y'okwerinda ebitongole ekwata ku bitongole by'okwerinda wadde tulinamu bannayuganda mu bitongole ebyo polling stations zibeere bweru wa barracks ibeere barracks ya poliisi oba y'amagye oba ekkomera nawo kitwanabeerawo ekintu kyonna kikiriza omusibe okufuluma bweru wekkomera bwatyo nalwekyo tuli mu nkolagana tukyali mu nteesaganya enkolagana n'ebitongole bikwatibwako okulaba ekintu kino ng'engeri kitusobola okukitambuza baweza myaka 18 bandyetaaze okwesimbawo yes eteeka kati ligamba nti okkirizibwa okulonda mu polling station eri omumuluka gy'obeera n'obutuuze oba gy'ozaalibwa omuluka oguli mu Uganda gy'ozaalibwa mu Uganda muteeka tewaneebeerawo akawayiro akagamba nti bw'obeera ebweru mu Pennsylvania oba mu America tosobola kwewandiisa eyo n'olondera eyo nedda buli kyonna kitukola tulina okugondera amateeka oba tulina okugoberera amateeka ab'ebibiina bya nakyewa abaatuwandikira nga basaba tubakkirize basobole okuyigiriza abantu ekituyita vote education mu lufuutufuuti so far twakayisaawo oba tukkiriza ebibiina nga 50 okugenda okukola vote education naye si kituufu nti bwe batuwandikira tusirika busirisi oba ebbaluwa zaabwe tuzisuula mu kasasiro nedda tulina ekitongole ekikulembera vote education oba okuyigiriza abantu ki balina okugondera mu kulonda ekitongole ekikyo kikola omulimu baofiisa baffe ababeera mu districts nabo bakola omulimu ogwo vote education marediyo bagenda mu masomero tugenda ku TV n'ebifo ebirala kakati kino ekibuuzo ekigamba nti ba diaspora batuwandikira nti basaba nti nabo babeere mu parliament babaweeyo ekifo mu parliament munafu sifu abasalawo ani akirizibwa kubeera n'ekifo mu parliament oba ba boda bwe basaba sifu abagamba nti nemwe boda mugende oba batunda mu butale nabo basaba sifu bagamba nti mugende n'ekyo aba diaspora oba bawandiika bagende mu bitongole ndowooza batandikire mu foreign affairs oba nayo walala balabe naye ffe nga akakiiko ffe tulindirira kiki parliament oba gavumenti kyetugamba kakati nti waliwo ekifo kino ekitondebwawo nakyo kyetaaga omukulembeze mu parliament muteekewo enteekateeka enaasobozesa abantu bali mu kiti ekyo nabo okulonda mukulembeze waabwe mwebale nnyo mwebalire ddala katonda mukama bakuumi mu nomination days for presidential candidates tusanze nti zeetaagisa bwe twateeka toki mu biki birina okukolebwa ng'okwewandisa kuwedde twasanga nti ekyokulabirako ba presidential candidates bwe baba bamaze okwewandiisa bino birina okukolebwa okusooka byonna ebivudde mu kwewandiisa kwa presidential candidates oba kitwandiise nomination returns zirina okuteekateekebwa ekyokubiri tulina okuteekateeka sample ya ballot paper nga kuliko ebifaananyi byabo bonna abaana abamaze okusunsulwamu nga bagenda kwesimbawo tulina okuteekeka sample gye tugenda okuweereza agenda kuba obululu tulina okuyisaawo okusinziira ku ekifaananyi kya presidential candidate aba tuwadde ku biseera byokola ki byokwewandiisa ba nomination ekirala aba candidates aba beesimbye ku kifo kyobwa president balina okutuula bo bennyini oba ba agents baabwe oba engabwa zaabwe bakaanye engeri gye bagenda kutambuza mu campaign zaabwe nze nja kubeera olunaku lwetu nja kubeera mu district egindi ekifo bwe kiti aye kati nze nja kubeera egindi ng'ojja kutandikira eyo nze kantandikira eyo kituyita nti harmonization
of the campaign programs. Kati kiyinza okutwalako akaseera nakyo wanga mwagamba nedda nze nyanjetaza embeera nedda kwegamba tubawa omwanyo ebiseera bimala basobole okukaanya we banaabeera mu programu ezo baleme kontana kuba tetwagala abantu babeere mu kifo kyekimu mu district yemu mu ssaawa yemu ate kiyinza okuleetawo akavuyo wakati w'abawagizi ba candidates bombi. Ekirala kye twatunuddemu ekitaakolebwa mu mwaka ogwa 2021 2020 w'ebiseera bya covid nti ba candidates bano twetaaga bateeke emikono ku obweyamo anti tugenda okukola campaign zaffe nga tutambulira mu mateeka nebiki akakiiko k'ebyokulonda kanaaba katadde oba guidelines ezikwata campaigns zino tweyamye omwaka guli tekyakolebwa lwa covid biki naye ku mulundi tugenda gamba buli candidate teeka mukono ku memorandum eno obweyamo buno nti ogenda gondera amateeka biki ebitunaba tugambye nebirala n'ekyo tusanga nti ebintu ebyo byonna bwe tunagamba nti okwewandisa kubeerewo nga ennaku 2 mwezi gwe-10 oba 3 mwezi gwe-10 kiba kitegeeza nti ebiseera ebya campaigns bijja kuba bikendedde nnyo ku ba candidates. Ate jjukira nti tulina districts 146 mu Uganda abeesimbyewo ku bwa president eyo constituency yaabwe eggwanga lyonna singa ba member of parliament constituency zibeereemu oba mukyala abanda district emu naye ne tugamba nti katubaweeyo ebiseera ebisolo ebiwerako basobole okutambuza campaign zaabwe n'olwekyo katugambe nti beewandise nga bukyali. Anything else? Enkalala z'abalonzi wabaddewo okwemulugunya nti ezaakolebwamu enkyukakyuka oba eziri revised tezinaba kutimbibwa ate enteekateeka esiddwa ey'akalulu. Twagala okumanya enkalala zino zifuluma ddi zitimbibwa ddi abantu okumanya nti banaalonda nabo bwe bagenda okulondera. Webale nnyo Mwami Kakande. Paul, thank you very much Paul. Webale nnyo Mwami Paul, ekibuuzo ekyabuuziza kikulu nnyo kubanga omusinge gw'akalulu k'amazima n'obwenkanya ye register gwe musinge gw'akalulu n'obwenkanya buli omu ng'amanyi nti ndi mu register ngenda okulondera mu kifo ekiyitibwa polling station ey'Egindi. Wetwogerera kati ebyo byonna byava mu kwewandiisa abo abagenda okulonda omulundi ogusoose, abo bagala kukyusa bwe balondera, abo bagala kakasa nti nkyali ku kifo kyenyalonderamu omwaka gwa 2021 ate sinakyusa ekifo kyankyendonderamu. Kati ebyo byonna wetwogera kati tubitunulamu era tunaatera okumaliriza okutereeza byonna bye tufunye kuva mu field, abaagala okukyusa, abagamba nti nze ku register siriiwo sitegera wakisi kyali mu register, byonna wetwogera kati tulina tiimu zaffe zitunula mu register ziraba kiki batutereeza wonna wali, oluvannyuma tugenda kufulumya register nga yeetengeredde ate nga ntuufu ng'eraga buli omu wawaali. Naye wabaawo munnayuganda yenna nga agamba nti waliwo ensonga eraga nti nyinza obutabeera oba siri mu kifo kyemanyi kirina okulonderamu, oli wadde mbe otuwandiikira n'otutegeeza ne tutunula mu kiki ddala erinnya lyo ku regisita likyaliwo oba nedda. N'abo bagamba nti abantu baafa tutunula mu biki ebyava mu tribunal, obukiiko bw'omuluka obwatunula mu mannya gabagamba nti tugasangulemu kubanga oba omuntu yafa oba kiki, ebyo byonna tubitunulamu tulabe nti tulina register entuufu ate nga eraga nti buli Munnayuganda yenna alina okulonda amanyiwa agenda okulondera. So tujja kuba tutegeeza eggwanga wawe tutuuse kubanga register si yakakiiko ebyokulonda, register y'Abannayuganda
yadde ffe tugikulira ffe tugikuuma naye abantu abali mu register Uganda abalina okulonda abakulembeze baabwe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. What is it?